Ebibiina by'obwannakyewa ebirondoola ebyenfuna by'eggwanga bivumiridde Paalamenti ne Pulezidenti Museveni olw'okwekobaana ne bayisa etteeka eriwa ababaka ba Paalamenti ebbeetu obutasasula musolo. Ekitongole kya Uganda Debt Network nga nakyo kirondoola amabanja ga gavumenti kitiisizza nga bwe kigenda okugenda mu mbuga z'amateeka nga kiwakanya etteeka eryayisiddwa. Tumaze okukola enteekateeka tugenda mu kkooti tugenda kuwabira gavumenti lwaki members ba Parliament tebaagala kuwa musolo. Sente zino nyingi zandibadde zikendeeza ku bbanja gavumenti lyerina. Mu mwezi ogwokutaano omwaka guno Pulezidenti Museveni yasooka n'agaana okuteeka omukono ku nnongoosereza mu tteeka ly'omusolo eza Income Tax Amendment Bill 2016 era n'ategeeza Paalamenti nti tekiraga bugunjufu okubaga etteeka eribawa ebbeetu obutawa musolo. Ebibiina ebirwanirizi by'eddembe byavaayo mu bunnambiro ne biwakanya ekyababaka obutasasula musolo ku nsako zaabwe wabula ekyababaka tekyabalobera kuzzaayo tteeka lino ewa Pulezidenti Museveni mu mwezi ogw'E11. Ebibiina bino era bitiisizza nti tebijja kukoma ku kuwakanya tteeka lino mu kkooti wabula baakudda mu bitundu ababaka ba Paalamenti gye bakiikirira babalimirire abantu baayo baleme kuddamu kubalonda. Kyenyamiza nti omukulembeze w'eggwanga etteeka ennongooseza mu tteeka erya income tax yayitaddeko omukono. Kwanta okiraba nti tulina ababaka ba Paalamenti bangi ate abantu bano bw'olaba ssente ze tubasaasaanyako nga bannayuganda ensimbi ezo nnyingi. Basasula omusolo ku musaala naye allowances ezisinga obungi ze bataagala baggyeko omusolo kati etteeka bwe liba nga lyayise kyennyamiza. Naye of course nekyaki tulina okutuna kiri nti tetulabye mukulembeze n'omu naddala avudde ku ludda olwa opposition avuddeyo okuvaayo okulaba nti awagira emu ku ffe bye tubadde tukola. Yesisi Kagaba ng'ava mu kitongole ekirwanyisa obukenuzi mu ggwanga ekya Anti-Corruption Coalition Uganda avumiridde ababaka ba Paalamenti ab'oludda oluvuganya bagambye nti bwekituuka ku ssente babuniranga abataliiwo olw'omulugube gwe balina naye ate ku nsonga ezitaliimu olwo lwe bajjukira okuvaayo ne bakuba kkerere. Tugenda kuba tubawe amannya g'ababaka baabwe bonna benyigidde mu kintu kino nabo kisobole okubayamba okumanya nti ababaka bano baba bakomyewo okunoonya akalulu babateeke ku nninga baleme kubakomyawo. Kati ebintu gamwe tugenda tubiwandiika banga tubidocumentinga okulaba nti omuntu yenna abazzeeyo okunoonya akalulu abantu bawa amawulire agalaga nti no omubaka we yenyigira yali mu kwabo abali bataagala kusasula musolo. Okusinziira ku bibiina ebirwanirira eddembe ebyegattira mu kibiina kya Tax Justice Alliance Uganda, omubaka wa Paalamenti afuna obukadde 11,800 ng'essente eziggyibwako omusolo mu mateeka era nga mu mugatte ababaka basasula ensimbi ezitasukka bukadde 3.5 omwezi naye ng'omugatte mu mwezi omubaka wa Paalamenti afuna wakati w'obukadde 2.27 nga kwotadde n'ensako zaabwe omuli ez'amafuta. Ebibiina ebirwanirizi by'eddembe bigamba singa ababaka ba Paalamenti tebasasula misolo ku nsako zaabwe gavumenti yakufiira obuwumbi 49 ng'ate singa zisoloozebwako ziyinza okweyambisa okusasula abasawo abasomesa n'okukola emirimu emirala. Nasaka Joweria, KTV, Amalindirire.